emirembe mu buvanjuba bwa Democratic Republic of Congo kyongedde okuzibuwala olw'enjuyi zonna ezirwanagana okusongaganamu olunwe ng'ekibinja ky'abayekera ba M23 kifulumizza alipoota ng'erumiriza gavumenti ya Democratic Republic of Congo teriko obubinja bw'abayekera obugerako bwepokera ebyokulwanyisa okulumbagana abayekera bana ba M23 n'okukola nti effujjo ku bantu naddala abakabiri ey'abatuusa basangibwa mu nsi eyo eya Congo. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa abayekera ba M23 ekirimu obubaka obw'omwaka ekisiddwako omukono nnyini ntebe wa M23 Bertrand Bisimwa, abayekera bano bagamba nti ng'ennaku z'omwezi 31 eggye lya Democratic Republic of Congo erya Fadaka nga liri n'abayekera mu bubinja obw'enjawulo okuli FDLR, APCLS, Nyatura, Kodeko, Paleko, Mayimayi nti n'obulala tebaakola obulumbaganyi ku nkambi eza M23 eziri mu bitundu by'ekyamatembe Bwiza wamu n'ebirala ebiriraanyeewo so nga waliwo enteeseganya ezaali zikkanyiziddwako mu Angola enjuyi zonna ezirwanagana ziteeke wansi ebyokulwanyisa. Abayekera ba M23 nga bayita mu nnyini ntebe waabwe Bertrand Bisimwa baliko omukulu mu magye ga Democratic Republic of Congo Kano Nyibizi aduumira abajaasi mu kitundu ky'Ennyanzale gwe balumiriza nti ono yagabira obubinja bw'abayekera ebyokulwanyisa era ng'ebyokulwanyisa ebyasembayo yabiwa abayekera abo nga 31 omwezi oguyise. M23 erumiriza nti omukulu ono yagabira akabinja ka FDLR emmundu eziwerera ddala 120 ez'ekika ekyenjawulo saako emmundu endala 8 ez'ekika ekya PKM, emmundu 3 ez'ekika ekya Launcher n'ebigenderako nga Mayimayi be baawa ebyokulwanyisa bino so nga akabinja ka Kabido yakagabira emmundu 17 ez'ekika ekya AK47, emmundu 5 ekika ekya PKM saako ne Rocket Launcher emu n'ebirala ebigenderako. Bano okulumiriza gavumenti ya Democratic Republic of Congo okuwa abayekera ebyokulwanyisa kijjidde mu kiseera nga n'alipoota y'ekibiina ky'amawanga amagatte kyejjerumiriza gavumenti ya Congo nti naye ate ekolagana n'obubinja bw'abayekera era alipoota y'emu n'erabula gavumenti ya Congo okudibya bunnambira enteekateeka eyo. Gavumenti ya Democratic Republic of Congo na alipoota z'ekibiina ky'amawanga amagatte nazo ate zizze zirumiriza gavumenti ya Rwanda okuvujjirira akabinja k'abayekera ka M23 okutabangula ensi ya Democratic Republic of Congo n'okugezaako okusuula gavumenti eriko. Abakulembeze b'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM mu disitulikiti ey'e Bukomansimbi basabye olukiiko lw'ekibiina kyabwe olw'okuntikko olwa Seeke olusuubirwa okutuula omwezi guno lutegeke mangu okulonda mu kibiina kisobozesa abakulembeze abakyamu nti okukyusibwa okwewala okudda mu by'olwatta omwami Nalumanya nti lwaki tewayogera. Nnyini ntebe w'ekibiina ky'NRM Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa yayise olukiiko olwa Seeke omwezi guno okwogera ku butakkaanya obuli mu kibiina n'ensonga endala ezikwata ku kibiina kyabwe. Abawagizi ba NRM ababadde lw'enduulu mu gombola y'ebigasa basabye okulonda kubeerewo omwaka guno okusobozesa okutwala ekibiina mu maaso ng'embeera tennayongera kufuuka yagujabagidde mbalabe mu jjute. Bannabigasa bannabukomansimbi tukooye okubuzaabuzibwa tukooye okukola ki ne tubeera n'abantu abeenoonyeza ebiki bavuddemu embuto lwa makubo maki ensonga mugimanyi mwenyale mutwetaaga muzaŋŋanda kati twetaaga atalinaako bbala twetaaga atalina mpalana. Ye yakwatira NRM bendera ku kifo ky'omubaka wa Parliament wa Bukomansimbi South Bashiru Semakula avumiridde abakulembeze abazze balondewa mu bifo eby'enjawulo ne balema okutuukiriza ebyo abantu bye babasuubiramu era agambye nti embeera gye balimu balina okugigumira kyokka asabye abantu naddala ku nguudo bakole bulungi bwansi. District bajuwa tractor buli district mwebana ina tractor erina ebimemede ebikola enguudo ne baweerako n'amafuta naye sente z'amafuta bazirya ne baziteeka mu nsawo ne bamaana ne babagamba basebo ne bannyabo mulaba gavumenti ekoze namwe ne bagandi gavumenti ekoze naye ng'ate gavumenti abali ku district bonna be mwakwasa obuyinza buli kintu bakibawa so n'olwekyo basebo ne bannyabo njagala ku luno tweveemu tubanje gye twawola ku luno mubanje gye mugenda okuwola. Yali omubaka wa Bukomansimbi North Ruth Katushabe awadde banna NRM bana amagezi bafeeyo okulaba nga bakola n'okutambulira awamu bewala okulwanagana n'okulemesa enkulaakulana.
wabula omubaka omukyalo wa district y'Ebukomansimbi mu Nanuupu Veronica Nannyondo awakanyizza ebyogerebwa nti tebafudde ku nsonga eziruma abalonzi n'agamba nti ogwabwe ogw'okwogera bagukoze bulungi ddala naye gavumenti ng'ate ye NRM yeremereddwa okuteeka mu nkola wabula ku nsonga y'abasaze eddiiro agambye nti waliwo ne banna NRM abazze basala eddiiro ne beegatta ku ludda oluvuganya. Twogedde ogwaffe tugukoze ensonga tuzituusizza naye okuteeka mu nkola gavumenti eremereddwa okuteeka mu nkola n'ebitongole byonna ebirina okuteeka mu nkola biremereddwa. Ewaffe Bukomansimbi amakubo mabi kituufu twakomplaininga dda ssente ze batuwa ntono ate n'ezo entono eziyisibwa mu palamenti tezituuka nga bwe zirina kutuuka Bukomansimbi. Kale gavumenti tefuddeeyo kimala naye ogwaffe tugenda kweyongera okukola naye ewaffe eno amakubo mabi nnyo era essaawa eno we twogerera abantu bangi abatatuwagira luli abasazeewo okusala eddiiro ne bajja batwegatteko mu Nuupu nga bava mu kibiina ekiriko kati ekya NRM kuba nako okunyigirizibwa kwe tuyitamu bye twogera balaba ddala bye bituufu nga balimbiddwa nnyo ebbanga eriwera. Ebyo nga bikyali awo nnyini ntebe w'NRM ow'eggombolola y'e Masuliita Haji Muwada Namwanja akubye ebitulimu bakulembeze ab'omulembe guno n'agamba nti nga tuyingidde omwaka omujja ebibiina by'obufuzi bisaanidde bizzeewo enteekateeka ey'okubangula abakulembeze nga tebannabaako be bakiikirira. Haji Muwada Namwanja agamba nti abakulembeze b'ennaku zino bangi tebamanyi kuteesa okuggyako okuvuma obuvumi abantu n'asaba ebibiina by'obufuzi okutandikira ddala ku kike ekya NRM okuzzaawo ebbanguliro ly'abakulembeze basooke bayite mu kakunta nga tebannasindikibwa mu palamenti. Ne enkole n'ennaku zino eriwo nayo tetukoze bulungi wakati olwaleero omuntu bw'afuna omuntu nga abantu oluusi bamukkiririzaamuko bw'atuuka nga mu kibuga Kampala ne bakuba enduulu omuntu n'afuuka eno n'amweteekako bw'ati kati tiyagasi bajja ne bakuba bonna tiyagasi enkya omusanga atimba ebipande nti nze wamwe era kati bakulembeze bangi be tulina ku mitendera egy'enjawulo mu palamenti bw'otunulira mu local councils be baliyo naye tunuulira okuteesa okuliyo nekyo obutateekateeka bakulembeze kijja tuviirako ekizibu mu ggwanga lino mu biseera by'omaaso ebijja naddala nga tuggyewo enkola ezo ezaali ennungi ezayitangamu abakulembeze abamaze okuteekebwateekebwa. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mixi akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa caayi w'eddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Omuntu alina ekifo ekisanyukirwamu alina okuteekawo embeera esobozesa abantu okusanyuka obulungi nga munnamateeka agiwusa amasebuufu bw'annyonnyola. Amateeka ga Uganda galambika bulungi nti omuntu alina ekifo ekyo ekikuŋŋaanirwamu abantu ayina okumaintaininga ze bayita occupational safety standards ez'okuba nti n'omuntu watuuka mu kifo kye tasobola kufunirawo buzibu. Era buvunaanyizibwa bwo okumekinga sure nti abantu bonna abajja ku kifo kye bakkiriza ku kifo kye abasasula ne bayingira bakuumibwa bulungi era babeera mu mbeera ey'okuba nga bali safe mu kifo kye. Okukozinga okufa kw'omuntu ng'okoseza obulagajjavu kintu kimenya mateeka emisango gya mirundi ebiri ogwa civil n'ogwa criminal gyonna singa gikusinga era ovunaanibwa ate ogwenga siguli osasula ssente. Omwami wa Kabaka ow'essaza Buddu Pookino Kyebazinga Kalyamasaka Judy Muleke awadde abantu amagezi ku bakulembeze b'ebyobufuzi abalondebwa kyokka ne batakolera bantu bye babasuubiramu tibeetegeke kubanga akabokisi k'okulonda kali kumpi. Omusasi waffe Toomusange Kayinja abadde kumpimpinga okutwakunkumula. Omwami wa Ssaabasajja ow'essaza ly'e Buddu Pookino Judy Muleke ayogedde ku mwaka oguwedde n'agamba nti gubaddemu ebisoomooza bingi omuli ekiwamba abantu ng'abantu babakonkona ekiro n'okubabuzaawo mu drone abantu abattiddwa nga n'ababatta abamu agambye bamanyiddwa okusaddaaka abaana okukuumira abantu mu makomera nga tebawozezza okulumba n'okutta abapoliisi abantu okubba ettaka ly'abannaabwe n'asaba ebyo byonna bireme kujja mu mwaka guno omujja ate ku kirwadde omubadde COVID-19 ne Ebola asabye abantu bongere okwekuuma endwadde ezo. Mu bubaka bwe obw'omwaka omujja Pookino Judy Muleke agambye nti ekiseera ekiyiseewo
kiyiseewo era kimala abakulembeze ab'ebyobufuzi abalondebwa okuba nti kati bayize ekyokukola tebakyasaasirwa n'asaba abantu babatunuulize amaaso amakalu abo abanaabeera batakoze bulungi babawabule kuba bakyalinayo akadde kyokka abanaagaana okuwabulwa agambye nti babalindire ku kabokisi. Pokino asabye bannabuddu nti omwaka guno obumu ebeere empagi kwe baba batambulira babeere kimu. Tweyawuleyawule tubeerenga abatabaamuntu tubeere kimu era njagala okubasaba obumu ebeere empagi ey'omwaka guno. Njagala okubasaba tuweeze amaka mwekuume siriimu n'endwadde endala mulime emmwanyi mulime emmere ebala ate mwewala endwadde ezisookebwako naddala ezo ziva ku bujamu. Omubaka wa pulezidenti mu kibuga Masaka Ronald Katende yakubiriza bannamasaka ku by'obutebenkevu mu mwaka guno omujja n'abasaba obutazibira abakozi ba bibi abayinza okutabangula emirembe mu ggwanga. Cathedral Administrator wa Lutiko Yekito Father Antonio Kakumba agambye nti akivaamu yakiyita ekyato tinaye omwaka 2022 oguwedde wadde gubaddemu ebizito bingi naye tusomose kyokka nga Katonda yatukongozze. Asabye gavumenti eyongere okuzizika amasomero n'amalwaliro g'ekereziya nti kuba ogwo mulimo gwayo ekereziya egikwatirako bukwatizi. Tom Sange Kayinja ku CBS Masaka City. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dokita Deo Kizito Lukyamuzi annyonnyola engeri obulwadde obwa asthma gye bukwatamu wamu n'eddagala eribujjanjaba. Obulwadde bwa asthma bwe bulwadde obutera okuva ku bintu nti omuntu alina allergy ezo zikwata mu mubiri gwonna ne bwe zikwata mu mawuggwe ze zitera okuleeta obuzibu omuntu n'afuna ekintu bakita asthma mu luganda lwe lufuba. Olufuba olwo omuntu ayiriitira ekyo n'omanya nti oyo asthma bw'obanga atandise nga kyali mwana muto abamu bajjanjabibwa namuggwako. Kirungi bw'obanga olina obulwadde bwa asthma olaba omusawo bakujjanjabe obeere n'eddagala ly'otambula nalyo. Naye ekintu ekisinga ddala obukulu ennyo ku kibulwadde bwa asthma kwe kumanya ki ekibutandika. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Abasomerako ku kasozi k'abayivu e Makerere wiiki ewedde balonze obukulembeze bw'ekibiina kyabwe ekibataba ekya Makerere University Convocation mu kalulu akalabikiddemu obuvuyo obwazze mu ngeri ya nannyini kiggwa yakiweebuula ng'akiriiramu emmwanyi. Vulugu ow'enjawulo yalabikidde mu kulonda kuno era ng'obutambi bwalaze nga ab'amagye ne poliisi eya kuno nga basikambula abamu ku baabadde mu kisenge ekironderwamu mu ngeri eyabadde enkambwe ng'erimu okukola ebyambyo n'obusa byakola ewaabwe. George Tumwesigye alina akakwate ku kibiina ky'NRM eyawangudde akalulu kano era nga bamu ku beesimbyewo baalumiriza nnyini ntebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu NRM Dr. Frederick Tanga Odoyi tiyeyabadde mu vulugu ono. Kaakano mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Dr. Frederick Tanga Odoyi ono ng'era yabadde nnyini ntebe kino w'ekibiina kino ekyabasomerako e Makerere nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yosefu Lukyamuzi. Yabaddeko nga ssentebe balo gambaki yabadde ssentebe yabaddeko akalulu kalabise nga wabaddeyo batwala by'amagye poliisi nga galina bwe gafulumya babakuba obuzibu bwabaddewo bade bakolaki anti babakubidde ki nga bakolaki anti ffe twalabye butambi kati kyenvudde nkubira Dr. Tanga ng'eyabadde ssentebe avaako babakubye lwakuba badde balese ki buvuyo emivuyo anti nawulidde abamu bagamba mbu baasasula ne tebabadde ku lukalala eyo si taabu ate olwanira ki ate nga bayingidde batya nga abasasudde bayingidde all who paid entered so why would you start fighting inside the house neffe twalabye bamilitale nga babasitula all people who went in were paid up people. They just brought confusion because they had no votes. No, that confusion was not necessary. Naye abakakanyiza embeera poliisi yabadde tesobola kumala oba military yabadde yagala ki mu nsonga ng'ezo zibadde security issues sirima wamagye oba poliisi anti bo babadde bakulumiriza mbugo abaleese nedda abo ba government of Uganda police
babayita Uganda police. Do they call them Tanga police? Nedda bo bagamba mbugo abalesi. And what were they doing for police to beat them? They were causing chaos. Kati ani abadde in charge of security? Security is under IGP. IGP ya deployinze. Inspector General of Police is the one you should ask. Anti bo bagamba nga Ssentebe yabadde avaako nti ebyo nagwa bitegese. I am Ssentebe up to April next year. Yes. And I don't own police. Police is Uganda Police. Army is Uganda Army. Uganda People's Defense Forces. Dr. Tange erinnya lyo gwe buli wobeera emirundi egisinga nga oli wakalulu wabeerawo That is your stupid question. I'll not answer that nonsense. Nedda ne mwenaremu akaluke wategekera mwalimu okulwana. Abantu balwana. Nze nwana. Do I fight? Gobeera otegese. Do I fight? If people want to fight, let them fight. Iyawe erinnya lyo siri erifa. My name is very good. So what is the problem with my name? Hawo ennyini ku linnya ly'abantu bagamba nti ono si Dr. Tango Odoyo oli gwe baali bamanyi. There's nothing. They were fighting police. Was I there? I was seated there. Naye anti Dr. Tango Odoyo erinnya ly'ojjukira. I was not the one who did elections. It is Professor Buyinza who is the returning officer. Gwe abadde otudde butuuzi. Twabadde muna mukono gonna. Ate mukono ki? Nga Ssentebe avaako. Mukono ki? Ssentebe avaako tabeera muna buyinza mu kutegeka akalulu akabeera kagenda mu maaso. Nedda. Tewabadde muwadde n'omukono. Anti ebba abantu olw'okuba bakulaba eno gy'otegeka akaluke. Can I stop them from talking? Can I stop a person in Karamoja from talking? Naye osobola okufaayo ekifaananyi kyo. For what? What kifaananyi? My image. What is the problem with my kifaananyi? Akaluke nalemu k'otegeka kabeeramu okulwana. No, where did they fight? Dr. Tojjukira naye wennyini wakwatako kibooko okutereeza abantu mu line. Is that fighting? Ate kasookwata kibooko. If you put people in a line, is that fighting? Okwatira kibooko. If you put people in a line, is that fighting? Anti kasookwata kibooko era obeera nga ali mu violence. Kibooko is for walking. Which kibooko? When did they get kibooko? Ekifaananyi ekyo tokimanyi Dr. Tango Odoyo okutta ekibooko. But what is the problem? What is the problem with kibooko? Abantu n'obalunda ng'ente abantu n'obalunda na kibooko. You also kulunda in CBS. You also kulunda them there. Anti kati Dr. erinnya lyo ojjukira ng'okyakulembera abakozi ba university. The name is mine. The name is not yours. The name is not for CBS. Why are you bothered? It is my name which is bad. Are you my mother? No. Are you my father? No. Why are you bothered? Kubanga munnaaje abantu babeera baagala abantu baabwe be babeera balinamu essuubi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca basafama gakutuusibwako modernity amajani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity yo best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Yuvraj ebanda. Liigi y'ababinywera ey'omuzannyo gwa Rugby Premier League egenda kugibwako akawuwo nga 14 omwezi guno ogw'olubereberye ekomekerezebwe nga 13 omwezi ogwokutaano omwaka guno. Oluzannyo lwa raawundi esooka lugenda kukomekerezebwa nga 8 omwezi ogwokusatu ate oluzannyo olwokubiri lutandike nga 11 ogwokusatu. Uganda Rugby Union yakakasadde emizannyo egigenda okugulawo liigi eno era nga Black Pirates egenda kutunka ne Athens mu kisaawe ekya Kings Park, Cobs ezuzumbe ne Walukuba Barbarians ku kisaawe kya Legends, Hippos ezanye ne Impies ku kisaawe kya Damwater, Buffaloes eyatike ne Rhinos ekya Dondo ate Mongazi eri Matereke ne Rams mu kisaawe Entebbe. Kilabu ya Athens be bannantamegwa ba season esembyeyo gye bawangulira ku bonero 87 nga tebakubiddwamu mupiira gwonna era be bakyasinze okuwangula liigi eno emirundi emingi giwerera ddala 16. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Sebwana ye mwami wa Ssaabasajja Kabaka afuga essaza Busiro ng'okuva ku Ssekabaka Kimera wa Kyama byomere bisaato obwami bw'essaza Busiro bwali bwansikirano nga buli bw'omutaka Mugemo w'Enkima. Ku mulembe gwa Ssekabaka Bukajumbe Daudi Chwa owokubiri azaalibwa ab'Engabi obwami bw'essaza Busiro we bwakyukira ne bwawulwa ku bwami obwamugema obw'obutaka olwo nno obwami bw'essaza Busiro ne bukoma okuba obw'ensikirano mu b'Enkima. Nga tugenda mugebweru soko jjukire bino nga bikutuusibwako era mu Uganda Limited abakugu mu kutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde saako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna.
Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogw'olubereberye ogwa Gatonnya omwaka ogw'2023. Bwe lwali bwe luti mu 1989 gy'emyaka 34 egiyise eyaliko omufuzi wa Uganda Lihaji Field Marshal Saalongo Abu Jalal Idi Amin Dada Nyabiro Ume yagezaako okuddamu okwesogga Uganda ng'ayita e Congo ng'akozesa amannya amapaatiike. Wabula Idi Amin Dada ab'obuyinza Zaire nga bwe yali eyitibwa mu biseera ebyo baamukwatira ku kisaawe ky'ennyonyi e Kinshasa nga ali n'omu ku batabani be nga bagezaako okulinnya ezijja e Uganda nga bombiriri beetuumye amannya agatali gaabwe. Ab'e Congo baatikka Amin ku nnyonyi ne bamuyisa e Senegal bamuzze e Saudi Arabia gye yali avudde ng'asobola okudda kuno kyokka ate n'ab'e Saudiya nabo baasooka kumugaana nga bagamba nti ewaabwe teyeetaagibwayo n'asooka zibwayo ate Congo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabuukululwa aba Uganda Bati liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga ppangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tiles likoleddwa mu tekinologiya omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya hoteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750 598 011. Abasiba abakunukiriza mu 30 batolose okuva mu kkomera e Mexico oluvannyuma lw'abamukwata mundu abateeberezebwa okuba abayaga okuzinda ekkomera lino bwe batyo bano ne babomba mu ngeri y'ekiro kiyamba ekiyenje kiyita ku mumwa gw'enkoko. Abamafiya bano balumbye ekkomera lino erya Chihuahua mu bukiikakkono bwa Mexico essaawa ng'emu ey'okumakya ne batandika okusindirira ebyasi ku kkomera lino ebitiddewo abakuumi abawerera ddala 10 n'abasibe 4. Abakyamu bajjidde mu mmotoka ez'ekisirikale ezitayitamu masasi ne basoolayo emmundu ne batandika okukuba amasasi mu bakuumi era ng'abalala 14 nabo balumiziddwa ne baddusibwa malwaliro anti bulijjo kyabangi kirondamu nawalubwa. Ekigendererwa kyennyini ekyabalumbaganyi bano tekinnaba kutegerekeka bulungi naye ng'omu ku beerabiddeko n'agaabwe ng'embeera etandika okusoba agambye nti bano babadde bambadde biddugavu ng'ebyokulwanyisa bye balina bisinga n'ebyabasirikale ba poliisi nga babadde bakuba buli mmotoka yonna esala era we twogerera ng'amagye gayitiddwa gakusobola okwaŋŋanga embeera. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Pharma gakutusibwako Amasharu Uganda Limited abakuleetera eddagala Glyphoma erita olumbugu Demish obuwuka bw'emmwanyi Metako ku kiwotoka. Essimu 0773 77 51 03. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi balabudde abakyala abalemedde ku kunywa omwenge omungi ng'ate bazito bali mbuto nti abaana baabwe abatannazaalibwa be bakosa nga boolekedde okuzaala abaana ab'obwongo obutatoola bulungi. Abayivu abeetikkanga ebidomola Kagongo oba Kibuto nga bava ku luzzi mu buto okunoonyereza kuno bakoledde ku Orange Coast Medical Center mu America ne balondoola abakazi abazito 24 okutuusa lwe bazadde. Aboogi b'obwongo bagamba nti omukazi omuzito okwesiba ku kunywa omwenge omungi kyandimuleetera okuzaala omwana awewuka ennyo oba awugukawuguka mu bukulu saako omwana ow'obwongo obwerabiralabira eby'omu kibiina ne bitamugendera bulungi omukyalo ow'olubuto ku mwenge alina kunywako katono nnyo akakuuma obulamu. Akulembeddemu okunoonyereza kwa luno omumanyi Dr. Jessica Aufanti agambye nti abaana b'abamaama abalemedde ku mwenge omungi ennyo nga bazito era batera okulwawo ennyo okwogera saako obutaba beefumiitirizi balungi wamu n'obutalaba bulungi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Okuzza emirembe mu buvanjuba bwa Democratic Republic of Congo kyongedde okuzibwala olw'enjuyi zonna ezirwanagana e Congo buli lumu okulumiriza olulala nti lwe luvuddeko embeera okusajjuka nga Abayekera ba M23 kati balumiriza gavumenti ya Congo nti eriko obubinja bw'Abayekera obuwereko ebipokera ebyokulwanyisa okulumbagana enfo z'Abayekera nga ate baali bateesezza nti ebyokulwanagana biyimiriremu kyokka nga ne Congo naye erumiriza Rwanda nti yewaga Abayekera ba M23 okukola effujjo. Abakulembeze b'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM ebukomansimbi basabye olukiiko lw'ekibiina olw'okuntikko olwa Seeke olusuubirwa okutuula omwezi guno tilutegeke mangu okulonda mu kibiina munda tikisobozese be bayisa abakulembeze abakyamu okukyusibwa balonda abo abatuufu.
abasibe abakunukiriza 30 batolose okuva mu kkomera Mexico oluvannyuma lw'abakwata mmundu abateeberezebwa nti bayaga okuzinda ekkomera lino ne batandika okukuba amasasi mu basirikale abakuumi b'ekkomera wamu na buli muntu yenna ayita era nga abasibe awo bakozesezza omukisa guno ne batoloka naye nga abafudde bo bakunukiriza mu 30 nga n'abalala abawerako balumiziddwa. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja. Emirembe mu buvanjuba bwa Democratic Republic of Congo kyongedde okuzibuwala olw'enjuyi zonna ezirwanagana okusongaganamu olunwe ng'ekibinja ky'abayekera ba M23 kifulumizza alipoota ng'erumiriza gavumenti eya Democratic Republic of Congo teriko obubinja bw'abayekera obugerako bwepokera ebyokulwanyisa okulumbagana abayekera bana ba M23 n'okukola nti effujjo ku bantu naddala abakabira ey'abatuusa abasangibwa mu nsi eyo eya Congo. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa abayekera ba M23 ekirimu obubaka obw'omwaka ekisiddwako omukono nnyini ntebe wa M23 Bertrand Bisimwa, abayekera bano bagamba nti ng'ennaku z'omwezi 31 eggye lya Democratic Republic of Congo erya FADAKA nga liri n'abayekera mu bubinja obw'enjawulo okuli FDLR, APCLS, Nyatura, Kodeko, Paleko, Mayimayi nti n'obulala tebakola obulumbaganyi ku nkambi eza M23 eziri mu bitundu by'ekyamatembe Bwiza wamu n'ebirala ebiriraanyeewo so nga waliwo enteeseganya ezaali zikkanyiziddwako mu Angola enjuyi zonna ezirwanagana ziteeke wansi ebyokulwanyisa. Abayekera ba M23 nga bayita mu nnyini ntebe waabwe Bertrand Bisimwa baliko omukulu mu magye ga Democratic Republic of Congo Kano Nyibizi aduumira abajaasi mu kitundu ky'Ennyanzale gwe balumiriza nti ono yagabira obubinja bw'abayekera ebyokulwanyisa era nga ebyokulwanyisa ebyasembayo yabiwa abayekera abo nga 31 omwezi oguyise. M23 erumiriza nti omukulu ono yagabira akabinja ka FDLR emmundu eziwerera ddala 120 ez'ekika ekyenjawulo saako emmundu endala 8 ez'ekika ekya PKM, emmundu 3 ez'ekika ekya Launcher n'ebigenderako nga Mayimayi be baawa ebyokulwanyisa bino so nga akabinja ka Kabido yakagabira emmundu 17 ez'ekika ekya AK47, emmundu 5 ekika ekya PKM saako ne Rocket Launcher emu n'ebirala ebigenderako. Bano okulumiriza gavumenti ya Democratic Republic of Congo okuwa abayekera ebyokulwanyisa kijjidde mu kiseera nga n'alipoota y'ekibiina ky'amawanga amagatte kyejjerumiriza gavumenti ya Congo nti naye ate ekolagana n'obubinja bw'abayekera era alipoota y'emu n'erabula gavumenti ya Congo okudibya bunnambira enteekateeka eyo. Gavumenti ya Democratic Republic of Congo na alipoota z'ekibiina ky'amawanga amagatte nazo ate zizze zirumiriza gavumenti ya Rwanda okuvujjirira akabinja k'abayekera ka M23 okutabangula ensi ya Democratic Republic of Congo n'okugezaako okusuula gavumenti eriko. Abakulembeze b'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM mu disitulikiti ey'Ebukomansimbi basabye olukiiko lw'ekibiina kyabwe olw'okuntikko olwa Seeke olusuubirwa okutuula omwezi guno lutegeke mangu okulonda mu kibiina kisobozesa abakulembeze abakyamu nti okukyusibwa okwewala okudda mu by'olwatta omwami Nalumanya nti lwaki tewayogera. Nnyini ntebe w'ekibiina ky'NRM Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yayise olukiiko olwa Seeke omwezi guno okwogera ku butakkaanya obuli mu kibiina n'ensonga endala ezikwata ku kibiina kyabwe. Abawagizi ba NRM ababadde lw'enduulu mu ggombolola y'ebigasa basabye okulonda kubeerewo omwaka guno okusobozesa okutwala ekibiina mu maaso ng'embeera tennayongera kufuuka yagujabagidde mbalabe mu jjute. Bannabigasa bannabukomansimbi tukooye okubuzaabuzibwa tukooye okukola ki ne tubeera n'abantu abeenoonyeza ebiki bavuddemu embuto lwa makubo maki ensonga mugimanyi mwenyale mutwetaaga muzaŋŋanda kati twetaaga atalinaako bbala twetaaga atalina mpalana.
ye yakwatira NRM bendera ku kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Bukomansimbi South Bashiru Semakula avumiridde abakulembeze abazze balondewa mu bifo eby'enjawulo ne balema okutuukiriza ebyo abantu bye babasuubiramu era agambye nti embeera gye balimu balina okugigumira kyokka asabye abantu naddala ku nguudo bakole bulungi bwansi. District bajuwa tractor buli district mwebana ina tractor erina ebima byonna ebikola enguudo ne baweerako n'amafuta naye sente z'amafuta bazirya ne baziteeka mu nsawo ne bamaana ne babagamba basebo ne bannyabo omulala gavumenti ekoze namwe ne bagamba gavumenti ekoze naye ng'ate gavumenti abali ku district bonna be mwakwasa obuyinza buli kintu bakibawa so n'olwekyo basebo ne bannyabo njagala ku luno tweveemu tubanje gye twawola ku luno mubanje gye mugenda okuwola. Yali omubaka wa Bukomansimbi North Ruth Katushabe awadde banna NRM bana amagezi bafeeyo okulaba nga bakola n'okutambulira awamu bewala okulwanagana n'okulemesa enkulaakulana. Wabula omubaka omukyalo wa district y'e Bukomansimbi Munnanuupu Veronica Nanyondo awakanyizza ebyogerebwa nti tebafudde ku nsonga eziruma abalonzi n'agamba nti ogwabwe ogw'okwogera bagukoze bulungi ddala naye gavumenti ng'ate ye NRM yeremereddwa okuteeka mu nkola wabula ku nsonga y'abasaze eddiiro agambye nti waliwo ne banna NRM abazze basala eddiiro ne beegatta ku ludda oluvuganya. Twogedde ogwaffe tugukoze ensonga tuzituusizza naye okuteeka mu nkola gavumenti eremereddwa okuteeka mu nkola n'ebitongole byonna ebirina okuteeka mu nkola biremereddwa. Ewaffe Bukomansimbi amakubo mabi kituufu twakomplaininga dda ssente ze batuwa ntono ate n'ezo entono eziyisibwa mu paalamenti tezituuka nga bwe zirina kutuuka Bukomansimbi. Kale gavumenti tefuddeeyo kimala naye ogwaffe tugenda kweyongera okukola naye ewaffe eno amakubo mabi nnyo era essaawa eno we twogerera abantu bangi abatatuwagira luli abasazeewo okusala eddiiro ne bajja batwegatteko mu Nuupu nga bava mu kibiina ekiriko kati ekya NRM kuba nakwo okunyigirizibwa kwe tuyitamu bye twogera balaba ddala bye bituufu nga balimbiddwa nnyo ebbanga eriwera. Ebyo nga bikyali awo nnyini ntebe w'NRM ow'eggombolola y'e Masuliita Haji Muwada Namwanja akubye ebitulimu bakulembeze ab'omulembe guno n'agamba nti nga tuyingidde omwaka omujja ebibiina by'obufuzi bisaanidde bizzeewo enteekateeka ey'okubangula abakulembeze nga tebannabaako be bakiikirira. Haji Muwada Namwanja agamba nti abakulembeze b'ennaku zino bangi tebamanyi kuteesa okuggyako okuvuma obuvumi abantu n'asaba ebibiina by'obufuzi okutandikira ddala ku kikye ekya NRM okuzzaawo ebbanguliro ly'abakulembeze basooke bayite mu kakunta nga tebannasindikibwa mu paalamenti. Ne enkola eno ennaku zino eriwo naye tetukoze bulungi kuba kati olwaleero omuntu bw'afuna omuntu nga abantu oluusi bamukkiririzaamuko bw'atuukanga mu kibuga Kampala ne bakuba enduulu omuntu n'afuuka eno n'amweteekako bw'ati kati tiyagaasi wajja ne bakuba bonna tiyagaasi enkya omusanga atimba ebipande nti nze wamwe era kati bakulembeze bangi be tulina ku mitendera egy'enjawulo mu paalamenti bwetunulira mu local councils be baliyo naye tunuulira okuteesa okuliyo nekyo obutateekateeka bakulembeze kijja tuviirako ekizibu mu ggwanga lino mu biseera by'omaaso ebijja naddala nga tuggyewo enkola ezo ezaali ennungi ezayitangamu abakulembeze abamaze okuteekebwateekebwa. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mixi akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara tangawizi tea amajani agawa caayi w'eddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Omuntu alina ekifo ekisanyukirwamu alina okuteekawo embeera esobozesa abantu okusanyuka obulungi nga munnamateeka agiwusa amasebuufu bw'annyonnyola. Amateeka ga Uganda galambika bulungi nti omuntu alina ekifo ekyo ekikuŋŋanyirwamu abantu ayina okumaintaininga ze bayita occupational safety standards ez'okuba nti n'omuntu watuuka mu kifo kye tasobola kufunirawo buzibu. Era buvunaanyizibwa bwo okumakinga sure nti abantu bonna abajja ku kifo kye bakkiriza ku kifo kye abasasula ne bayingira bakuumibwa bulungi era babeera mu mbeera ey'okuba nga bali safe mu kifo kye. Okukozinga okufa kw'omuntu ng'okoseza obulagajjavu kintu kimenya mateeka misango gya mirundi ebiri ogwa civil n'ogwa criminal gyonna singa gikusinga era ovunaanibwa ate ogwenga siguli osasula ssente.
Omwami wa Kabaka ow'essaza Buddu Pookino Kyebazinga Kalyamasaka Judy Muleke awadde abantu amagezi ku bakulembeze b'ebyobufuzi abalondebwa kyokka ne batakolera bantu bye babasuubiramu tibeetegeke kubanga akabokisi k'okulonda kali kumpi. Omusasi waffe Musange Kayinja abadde kumpimpi ng'okutwakunkumula. Omwami wa Ssaabasajja ow'essaza ly'e Buddu Pookino Judy Muleke ayogedde ku mwaka oguwedde n'agamba nti gubaddemu ebisoomooza bingi omuli ekiwamba abantu ng'abantu babakonkona ekiro n'okubabuzaawo mu drone, abantu abattiddwa nga n'ababatta abamu agambye bamanyiddwa, okusaddaaka abaana, okukuumira abantu mu makomera nga tebawozezza, okulumba n'okutta abapoliisi, abantu okubba ettaka ly'abannaabwe. N'asaba ebyo byonna bireme kujja mu mwaka guno omujja. Ate ku kirwadde omubadde COVID-19 ne Ebola asabye abantu bongere okwekuuma endwadde ezo. Mu bubaka bwe obw'omwaka omujja, Pookino Judy Muleke agambye nti ekiseera kiyiseewo era kimala abakulembeze ab'ebyobufuzi abalondebwa okuba nti kati bayize ekyokukola tebakyasaasirwa. N'asaba abantu babatunuulize amaaso amakalu abo abanaabeera batakoze bulungi babawabule kuba bakyayinayo akadde, kyokka abanaagaana okuwabulwa agambye nti babalindire ku kabokisi. Pookino asabye bannabuddu nti omwaka guno obumu ebeere empagi kwe baba batambulira babeere kimu. Tweyawuleyawule tubeerenga abatava muntu tubeere kimu era njagala okubasaba obumu ebeere empagi ey'omwaka guno. Njagala okubasaba tuweese amaka mwekuume siriimu n'endwadde endala, mulime emmwanyi, mulime emmere ebala, ate mwewala endwadde ezisookebwako naddala ezo ziva ku bujamu. Omubaka wa Pulezidenti mu kibuga Masaka Ronald Katende yakubiriza bannamasaka ku by'obutebenkevu mu mwaka guno omujja n'abasaba obutazibira abakozi ba bibi abayinza okutabangula emirembe mu ggwanga. Cathedral Administrator wa Lutikko Executive Father Antonio Kakumba agambye nti akivaamu yakiyita ekyato ti naye omwaka 2022 oguwedde wadde gubaddemu ebizito bingi naye tusomose kyokka nga Katonda yatukongozze. Asabye gavumenti eyongere okuzizika amasomero n'amalwaliro g'ekereziya nti kuba ogwo mulimu gwayo ekereziya egikwatirako bukwatizi. Musange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dokita Deo Kizito Lukyamuzi annyonnyola engeri obulwadde obwa asthma gye bukwatamu wamu n'eddagala eribujjanjaba. Obulwadde bwa asthma bwe bulwadde obutera okuva ku bintu nti omuntu alina allergy ezo zikwata mu mubiri gwonna ne bwe zikwata mu mawuggwe ze zitera okuleeta obuzibu omuntu n'afuna ekintu bakita asthma mu luganda lwe lufuba. Olufuba olwo omuntu ayiriitira ekyo n'omanya nti oyo asthma bw'obanga atandise nga akyali mwana muto abamu bajjanjabibwa namuggwako. Kirungi bw'obanga olina obulwadde bwa asthma olaba omusawo bakujjanjabe obeere n'eddagala ly'otambula nalyo. Naye ekintu ekisinga ddala obukulu ennyo ku kibulwadde bwa asthma kwe kumanya ki ekibutandika. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Abasomerako ku kasozi k'abayivu e Makerere wiiki ewedde balonze obukulembeze bw'ekibiina kyabwe ekibataba ekya Makerere University Convocation mu kalulu akalabikiddemu obuvuyo obwazze mu ngeri ya nannyini kiggwa yakiweebuula ng'akiriiramu emmwanyi. Vulugu ow'enjawulo yalabikidde mu kulonda kuno era ng'obutambi bwalaze nga ab'amagye ne poliisi eya kuno nga basikambula abamu ku baabadde mu kisenge ekironderwamu mu ngeri eyabadde enkambwe ng'erimu okukola ebyambyo n'obusa byakola ewaabwe. George Tumwesigye alina akakwate ku kibiina ky'NRM yeyawangudde akalulu kano era nga bamu ku beesimbyewo baalumiriza nnyinitebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu NRM Dr. Frederick Tanga Odoyi ti yeyabadde mu vulugu ono. Kaakano mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Dr. Frederick Tango Doyo ono ng'era y'abadde nnyini ntebe kino w'ekibiina kino eky'abaasomerako e Makerere nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yosefu Lukyamuzi.
ng'eyabaddeko nga ssentebe balogamba ng'eyabadde ssentebe yabaddeko akalulu kaalabise nga waabaddeyo batwala by'amagye poliisi nga gaalina be gafulumya babakuba obuzibu bwabaddewo bade bakola ki anti babakubidde ki nga bakola ki anti ffe twalabye butambi kati kyenvudde nkubira Dr. Tanga ng'eyabadde ssentebe avaako babakubye lwakuba badde balese ki buvuyo emivuyo anti nawulidde abamu bagamba mbu baasasula ne tebabadde ku lukalala eyo si taabu ate olwanira ki ate nga bayingidde batya nga abasasudde bayingidde all who paid entered, so why would you start fighting inside the house? Neffe twalabye bamilitale nga babasitula. All people who went in were paid up people. They just brought confusion because they had no votes. No, that confusion was not necessary. Naye abakakanyiza embeera poliisi yabadde tesobola kumala oba military yabadde yagala ki mu nsonga ng'ezo zibadde security issues siri amagye oba poliisi anti bo babadde bakulumiriza mbu go abaleese nedda abo ba government of Uganda police babayita Uganda police, do they call them Tanga police? Nedda bo bagamba mbu go abaleese. And what were they doing for police to beat them? They were causing chaos. Kati ani yabadde in charge of security? Security is under IGP. IGP ya deployinze. Inspector General of Police is the one you should ask. Anti boba gamba nga ssentebe yabadde avaako nti ebyo nagwa bitegese. I am ssentebe up to April next year. Yes. And I don't own police. Police is Uganda Police. Army is Uganda Army. Uganda People's Defense Forces. Dr. Tange erinnya lyo gwe buli woobeera emirundi egisinga nga waliwo akalulu wabeerawo that is your stupid question. I not answer that nonsense. Nedda ne mwenalemu akaluke wategekera mwalimu okulwana. Abantu balwana nze nwana. Do I fight? Gobeera otegese. Do I fight? If people want to fight, let them fight. Awe erinnya lyo siri erifa. My name is very good. So what is the problem with my name? Hawo enyini kulinnya lya abantu bagamba nti ono si Dr. Tango Odoyo oli gwe baali bamanyi. There is nothing. They were fighting police. Was I there? I was seated there. Ne anti Dr. Tango Odoyo erinnya lyo jjukira. I was not the one who did elections. It is Professor Buyinza who is the returning officer. Gwabadde otudde butuuzi. Twabadde muna mukono gonna. Ate mukono ki? Nga ssentebe avaako. Mukono ki? Ssentebe avaako tabeera muna buyinza mu kutegeka akalulu akabeera kagenda mu maaso. Nedda. Tewabadde muwadde n'omukono. Anti ebbo abantu olw'okuba bakulaba eno gy'otegeka akaluku. Can I stop them from talking? Can I stop a person in Karamoja from talking? Naye osobola okufaayo ekifaananyi kyo. For what? What kifaananyi? My image. What is the problem with my kifaananyi? Akaluku enaalemu k'otegeka kabeeramu okulwana. Where did they fight? Dr. Tojjukira naye wennyini wakwatako kibooko okutereeza abantu mu line. Is that fighting? Ate kasookwata kibooko. If you put people in line, is that fighting? Okwatira kibooko. If you put people in a line, is that fighting? Anti kasookwata kibooko era obeera nga ali mu violence, obeera nga ali mu fujjo. Kibooko is for walking. Which kibooko? When did they get kibooko? Ekifaananyi ekyo tokimanyi Dr. Tango Odoyo okutta ekibooko. But what is the problem? What is the problem with kibooko? Abantu n'obalunda ng'ente abantu n'obalunda na kibooko. You also kulunda in CBS. You also kulunda them there. Anti kati Dr. erinnya lyo jjukira ng'okyakulembera abakozi ba university. The name is mine. The name is not yours. The name is not for CBS. Why are you bothered? It is my name which is bad. Are you my mother? No. Are you my father? No. Why are you bothered? Kubanga munnaaje abantu babeera baagala abantu baabwe bwe babeera balinamu essuubi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca basafama gakutuusibwako modernity amajani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Yuvrage ebanda. Liigi y'ababinywera ey'omuzannyo gwa Rugby Premier League egenda kugibwako akawuwo nga 14 omwezi guno ogw'olubereberye ekomekerezebwe nga 13 omwezi ogw'okutaano omwaka guno. Oluzannyo lwa raawundi esooka lugenda kukomekerezebwa nga 8 omwezi ogw'okusatu ate oluzannyo olwokubiri lutandike nga 11 ogw'okusatu.
Uganda Rugby Union yakakasadde emizannyo egigenda okugulawo liigi eno era nga Black Pirates egenda kutunka ne Athens mu kisaawe ekya Kings Park, Cobs ezuzumbe ne Walukuba Barbarians ku kisaawe kya Legends, Hippos ezanye ne Impies ku kisaawe kya Damwater, Buffaloes eyatike ne Rhinos ekya Dondo, ate Mongers eri Matereke ne Rams mu kisaawe Entebbe. Kilabu ya Athens be bannantamegwa ba season esembyeyo gye bawangulira ku bonero 87 nga tebakubiddwa mu mupiira gwonna era be bakyasinze okuwangula liigi eno emirundi emingi giwerera ddala 16. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Sebwana ye mwami wa Ssaabasajja Kabaka afuga essaza Busiro ng'okuva ku Ssekabaka Kimera wa Kyama byomere bisaato obwami bw'essaza Busiro bwali bwansikirano nga buli bw'omutaka Mugema ow'Enkima. Ku mulembe gwa Ssekabaka Bukajumbe Daudi Chwa owokubiri azaalibwa ab'Engabi, obwami bw'essaza Busiro we bwakyukira ne bwawulwa ku bwami obwa Mugema obw'obutaka, olwo nno obwami bw'essaza Busiro ne bukoma okuba obw'ensikirano mu b'Enkima. nga tugenda mu gebweru sooka ojjukire bino nga bikutuusibwako Eram Uganda Limited, abakugu mu kutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe, ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde, ssaako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogw'olubereberye ogwa Gatonnya omwaka ogw'2023. Bwe lwali bwe luti mu 1989 gy'emyaka 34 egiyise, eyaliko omufuzi wa Uganda Alhaji Field Marshal Ssalongo Abu Jalal Idi Amin Dada Nyabiro Ume yagezaako okuddamu okwesogga Uganda ng'ayita e Congo ng'akozesa amannya amapaatiike. Wabula Idi Amin Dada ab'obuyinza Zaire nga bwe yali eyitibwa mu biseera ebyo baamukwatira ku kisaawe ky'ennyonyi e Kinshasa nga ali n'omu ku batabani be nga bagezaako okulinnya ezijja e Uganda nga bombiriri beetuumye amannya agatali gaabwe. Ab'e Congo batikka Amin ku nnyonyi ne bamuyisa e Senegal bamuzze e Saudi Arabia gye yali avudde ng'asobole okudda kuno, kyokka ate n'ab'e Saudiya nabo basooka kumugaana nga bagamba nti ewaabwe teyeetaagibwayo n'asooka zibwayo ate Congo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabukululwa aba Uganda Baati, liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga pangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tile likoleddwa mu tekinologiya omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750 598 0 Abasiba abakunukiriza mu 30 batolose okuva mu kkomera e Mexico oluvannyuma lw'abamukwata mundu abateeberezebwa okuba abayaga okuzinda ekkomera lino, bwe batyo bano ne babomba mu ngeri y'ekiro kiyamba ekiyenje kiyita ku mumwa gw'enkoko. Abamafiya bano balumbye ekkomera lino erya Chihuahua mu bukiikakkono bwa Mexico essaawa ng'emu ey'okumakya ne batandika okusindirira ebyasi ku kkomera lino ebitiddewo abakuumi abawerera ddala 10 n'abasibe 4. Abakyamu bajjidde mu mmotoka ez'ekisirikale ezitayitamu masasi ne basowolayo emmundu ne batandika okukuba amasasi mu bakuumi era ng'abalala 14 nabo balumiziddwa ne baddusibwa mu malwaliro anti bulijjo kyabangi kirondamu nawalubwa. Ekigendererwa kyennyini ekyabalumbaganyi bano tekinnaba kutegerekeka bulungi, naye ng'omu ku beerabiddeko n'agaabwe ng'embeera etandika okusoba agambye nti bano babadde bambadde biddugavu ng'ebyokulwanyisa bye balina bisinga n'eby'abasirikale ba poliisi nga babadde bakuba buli mmotoka yonna esala, era we twogerera ng'amagye gayitiddwa gakusobole okwaŋŋanga embeera. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gakutuusibwako Amasharu Uganda Limited abakuleetera eddagala Glyphoma erita olumbugu, Demish, obuwuka bw'emmwanyi, Metako ku kiwotoka. Essimu 0773 77 51 03. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi balabudde abakyala abalemedde ku kunywa omwenge omungi ng'ate bazito bali mbuto nti abaana baabwe abatannazaalibwa be bakosa nga boolekedde okuzaala abaana ab'obwongo obutatoola bulungi. Abayivu abeetikkanga ebidomola Kagongo oba Kibuto nga bava ku luzzi mu buto okunoonyereza kuno bakoledde ku Orange Coast Medical Center mu America ne balondoola abakazi abazito 24 okutuusa lwe bazadde.
Aboogi b'obwongo bagamba nti omukazi omuzito okwesibwa ku kunywa omwenge omungi kyandimuleetera okuzaala omwana awewuka ennyo oba awugukawuguka mu bukulu saako omwana ow'obwongo obwerabiralabira eby'omu kibiina ne bitamugendera bulungi omukyalo ow'olubuto ku mwenge alina kunywako katono nnyo akakuuma obulamu. Akulembeddemu okunoonyereza kwa luno omumanyi Dr. Jessica Aufanti agambye nti abaana b'abamaama abalemedde ku mwenge omungi ennyo nga bazito era batera okulwawo ennyo okwogera saako obutaba beefumiitirizi balungi wamu n'obutalaba bulungi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Okuzza emirembe mu buvanjuba bwa Democratic Republic of Congo kyongedde okuzibuwala olw'enjuyi zonna ezirwanagana e Congo buli lumu okulumiriza olulala nti lwe luvuddeko embeera okusajjuka nga Abayekera ba M23 kati balumiriza gavumenti ya Congo nti eriko obubinja bw'Abayekera obuwereko ebipokera ebyokulwanyisa okulumbagana enfo z'Abayekera nga ate baali bateesezza nti ebyokulwanagana biyimiriremu kyokka nga ne Congo naye erumiriza Rwanda nti yewaga Abayekera ba M23 okukola effujjo. Abakulembeze b'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM ebukomansimbi basabye olukiiko lw'ekibiina olw'okuntikko olwa Seeke olusuubirwa okutuula omwezi guno tilutegeke mangu okulonda mu kibiina munda tikisobozese be bayisa abakulembeze abakyamu okukyusibwa balonda abo abatuufu. Abasiba bakunukiriza 30 batolosa okuva mu kkomera Mexico oluvannyuma lw'abakwata mundu abateeberezebwa nti bayaga okuzinda ekkomera lino ne batandika okukuba amasasi mu basirikale abakuumi b'ekkomera wamu na buli muntu yenna ayita era nga abasibe awo bakozesezza omukisa guno ne batoloka naye nga abafudde bo bakunukiriza mu 30 nga n'abalala abawerako balumiziddwa. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.